Omulungi yakumira kwa Rose Media Eugene kwaniza onakolona nkwebaza emirimu gyonna gyo tusaka engalo mukwana subscribe nze toyanza nnyo toyanzage ate nabona subscribing onteleko notification obere ng'ofuna video mu budde video gimpereka comment ne ka like mukwano tuba tuteesa mu kusonga zino zentaddeyo kakati olutalo lw'amaanyi lwabaluseewo wakati wa King Shiba ne mwana muwala Spice Dana nga bino nno byavudde ku luyimba omwana muwala King Shiba lwe yayimba bagamba mbu yagatta abantu babiri yagatta Cindy wamu ne Spice yayimba mu chorus n'agamba nti ye tapimika tomugeza ku birungo mbu wano yali alumba Spice Dana era n'agamba ne mukyala Kyeswa abantu gwe bayita Cindy ye bwe babimubuuza yabyegaana n'agamba nti ye tawulira nti oluyimba lukoona ye wabula ye Spice Dana teyakitutte bw'atyo yasazawo naye n'amugendera mu studio n'amuyimbira akayimba akazibu ennyo ng'agamba nti alina ennugu era yeeyita fake friend fake feminist obeera ojja kubanga okawulira akayimba ko gye kali katambula naye nga abantu bavuddeyo bamu ne bagwa ku side ya King Shiba abalala ne bagwa ku side ya Spice Dana but Shibaholics bo bavudde ne bagamba Shiba unfollowing amuveeko closing ties zonna bino nno ye Spice Dana agambye nti baali baalwawo kuba ye yabikola dda ye teyeekwekakweka teyeefuula mukwano gwo ate nga takwagala era Spice Dana babimubuuza ye ayongedde nakikonfaminga ye teyeekwekeredde n'agamba nti ye naye yayimbye akayimba kwabadde nga bamukoona ebbanga lyonna era n'agamba mbu Shiba ye yabitandika kakati ne wano bato neyingirawo omanyi bannayuganda baagala ebyonoonese abali ku sayidi ya King Shiba bali awo ate n'abali ku sayidi ya Spice Dana bamulangidde Spice nti ye tasobola kwenkanankana na Shiba ayina genda azibisane n'abayimbi nga ba King Shiba bali oli Shiba wa mukunja kwegamba bamulaze nti ye level gy'aliko ya wansi nnyo ate ku King Shiba kwegamba bino byonna ngenda kuba mbikuteerayo obirabe ate ye omugole waffe omulungi gwe tulina mwana muwala Phoebe ye ayongera bwongezi kulumya abateesi ndowooza kati abaali bamuwala bamuvuddeko era yatulaze yakonfamize nti mwana muwala ali lubuto era kati yeekola ebyo byokka ebyabalungi kati nno bano abaali bamwogerera nti mubi biki na biki simanyi gye bagenda kugoyinga kubanga ye buli kaseera tuteera vidiyo eraga nti erumya bulumya naye kambikuteerenga byonna bwe bigenza obeere ng'olabako mukama omulungi akunkumire beera bulungi bye bakaba tuwongere olulala tutume opimika tuwongere opimika olulala twoca kati ezo ennyimba oyo yadaga mukwano nsobola okutera olimba buli lunaku sina kyenfiirwa gazikyukamu nkubuuziza tubaweeyo olulala nga tuluyita opimika abantu bagamba olutalo luno terugenda kuggwa lwakatandika butambi manyi kati omuntu omusojja ennyo n'asirika ate bw'asalawo okuwulira ate n'otintima ekitegeeza bakusojja nnyo ng'osirika bo baata ebyabwe nga nsirise tewali by the way kanyego konna naye wentadde ebyange the noise is too much alwawo kati nga ties nze nga nasikatinga dda ties alwawo just ekikya kwesiteeka kwebuzaabuza naawe teekawo mbu nze nga nakatinga dda ties nze seekwekereza sekwekereza muntu aba tanjagala nange simwagala si musango ate oba tonjagala be open and say si kweyise nobooti nyo kyobaba ngamba nti sikwagala nange ngamba here tonjagala nange sikwagala simple life goes on omuntu yenna wettima oba omwevuma omwesooza that is it keka I'm even celebrating 10 years of being an upcoming era ndoza guno mwaka igugwera kunya Spice nze wekintu kibaddemu myaka 10 proud upcoming fake mama dem fake swagger dem Spice Dana neba Spice gadget mwenna omuntu gwe mulina okumpiitinga naye ye King Shiba owamukunja mumulinde wanaava ebutabika mujja kudda muleesi Queen Shiba ali wala nnyo nnyo ate ali bize ng'oluyimba olupya waliwo akayimba kakamyoni kayimba n'agamba owakabi waliwo watuka n'agamba gwe naleka namuleka mayiro kati Spice Dana Queen Kamo ba Queen Shiba yakuleka mayiro omuntu gwolina okoopiitinga naye ye King Shiba wa mukunja si Queen Kama bino byogamba ba fake feminist ba fake friend Spice Dana kiri ku record
gwasinga okuba fake friend mu music industry ya Uganda gwasinga okufekinga simalayo ziri plastic toyina muntu goyamba mulira oyamba kabandabe kabampane Queen Shiba ali kullo is a true friend ku bantu abali true gyali naye gwe iwe pretender obeera wofunira toyamba muntu ku mutima mulungi so mukwano you are fake feminist you are fake friend you are fake in everywhere even in the music industry your music is fake don't ever compare yourself to Queen Kama. Queen Kama is a king, is a queen in an empire. Katika gambe chino Spice Dana ne walidi jazimi tosobola kuyimbawo kubuuza abantu asiba bagambe Kampala mbu Shiba tamanyi kuyimba oshitegeera naye ate omuntu omubuuza mbulire nyimba za Shiba nyimba za Shiba 5 ayinza okuwa nyimba za Shiba 50 kozi tamanyi kuyimba ne nyimba ze Eva zibeera wano ng'ozimanyi kozi ayimba no paka lwozitegeera ku mpaka kati ate bano ba Spice Diana benyimba ezaabwe za buvuyo okategedde ye tamanyi kuyimba natural Spice ekitone kitono weba kubuza nyimba za Spice wabayo ne nyimba 30 ayinamu nyimba ennungi ngezo ezisigadde zonna ziyitirawo mbuvuyo na kupika yes manager loja muntu asinga ogulirira abantu agulirira buli wamu asono gulowe ekigali agende nga ayimba akayimba ka Spice gyatunda emiyembe ze nkubulira ata akayimba kasirire jula ke kayimba ka Spice ko kakemmanyi obusigadde bwonna bufu kati dadi eshikebe mbadde nshimanjire mushinene obangulire eshirala shibadde shiweddemu eshikebe twagala baga ate piwooma shiweddemu eshikebe bampeereze ndi wano kubukedde milkshake oliyo ne baga double cheese burger without tomato sauce ne shipushi shibinyo bannanga shiweddemu Serious Serviette. Serviette yegudde. Oh mama. Mali manyi njiridde. Naye nga wano wetukyasimidde amakanda. Ate webugerera agudde ku bbaga nampulirira gigula n'ogiriira eno nga tewali akulaba abantu abo basabiriza naga nsabiriza nze John amazing twabadde awo netuyoya baga litugamba waayi katulikodimene ka video opinion giver nga tatuuka Phoebe oyina amaalo tosesemya to ondoza tonsesemya nebi blue band ku mimwa opinion giver who told you that they put blue band mubaga opinion giver who told you that they put blue band in the baga opinion giver banango yo esezzo omwalo wema badde nina maalo gwe ekyalo wowe ebyalo ngoba 10 bikuliko. My God, opinion giver. How could you even eat a burger without things linking on your mouth? Oyinza otya okulya baga mjimanyi eringa kigati ojina jiruma makati ojinjoyesezza bannanga opinion giver. Ng'oli ekisiru omutwe gukulingange edebe shishiru kino laba wekifaanana
Shesheru ani yashigamba mbu no blue band bamteeka mu bag. Shesheru ba double cheese. Ero bubinze nno nakizire nako zo kyagaana kukyogera. Mumulekeeko bambi asumulukuke bulungi ali lubuto. Twamwesonyiye munnange. Tumusabira azaale omwana afaanane bbaawe naye waanaagufaanana teri agenda musitulirako. Antu nga baako okusitula abaana ababi. Kyekyo. Anti waliwo okuzaala omanya ayagala nnyo omusajja agenda azaala omwana yandibadde azuuzuula oyo omusajja. Okuzuuzuula kwe kuli. Kwe kuzuuzuula omusajja nga toyagala mmulaba ng'oli lubuto. Osobola okuzaala ku baana abafaanana bbaawo. Kyogamba kati omusayi guyinza okusika owa Phoebe. Naye era Phoebe ku bubi bw'aliko gulina kusikaye. Oyo omwana yabijja n'akamala. Toyogera mu Phoebe bw'otyo no Phoebe mukwano gwange nze sikulinaako buzibu. Basebo ne bannyabo. Simanyi lwaki ba opinion givers temuwummula. Simanyi lwaki temwewummuzaako. Kati nagenze nendaba omuntu omu bumaze obudde ng'abawa obudde mukwano obudde bwo bw'okozesa. Bweteekemu bano baleke bagwe. Leave people to be. Omuntu buli oba omulaba ng'agenda gwa muleke opinion givers naddala nga sikuyinaako Oluganda simanyi bwe nguyita wesonyiwe mikwano gyange abantu bange. Okitegeera? Wumula. Mukutaddemu obudde as who? You as who? Kati for your own information. Just wakati na kufuna kamozoola. Ensi we yatuuse. It is digital.